All right, ETV Uganda, Ward XP representing. Thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatulaba nga muli mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Ras Al Khaimah, Sharjah, Fujairah, yonna mu Emirates zonna mwebale nnyo. Abatulaba nga muli Oman, Muscat, abatulaba nga muli Bahrain, abatulaba nga muli Jordan, abatulaba nga muli Kuwait, abatulaba nga muli Saudi Arabia, mu Gulf countries now. Thank you so much for watching. Abatulaba nga muli South Africa, mwebale nnyo. Bali mu kibuga Durban, Johannesburg, Pretoria, n'ebibuga ebirala byonna ebya South Africa. Thank you so much for watching. Abatulaba nga muli mu United States, abe Boston, abe California, abe Texas, states zonna zeesogeddeeko mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatulaba nga muli Canada, Australia, bali mu Europe, Scandinavian countries zonna, UK. Thank you so much for watching. It's yet another interesting day. It's a Saturday. Omwezi gwa bikujjuko. Abakristaayo banaatera wiiki ejja gajja kuba mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Awo wennyini wenjagala nsinziire mbagalize Merry Christmas and prosperous New Year. Byonna bye mukola bibeere nga bibatambulira. Nga luli bwe nabagamba nti wiiki ya masanyu, njagala nammwe musanyuke naye nga mukimanyi nti after this festive season waliwo byolina okukola, waliwo obulamu obulina okugenda mu maaso. So enjoy responsibly. Kyonna kyokola kikole ng'okimanyi nti ennaku enkulu nga ziwedde nate ojja kubanga obulamu bwo bukyali bwa mugaso. Neero olunaku lwaleero andi ne muganda wange Abudu yeekolera, tugenda kubanga tuwayawayaamu mu bintu bingi ebibaddewo mu wiiki eno. Omukulu ogamba otya taata? Olamu bulungi. Nsanyuse neero okuddamu okukulabako. Nange nsanyuse okuddamu okubasinkana abalabi baffe aba ETV. Mwebale kutulindanga ng'embaga buli lwa mukaaga ne mutulinda ate tubeeko kitugattako kumanya kwammwe kyekisinga obuki obukulu. Era njagala okwongereza ku bigambo byo nga mbaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu amalungi, n'omwaka ate omujja gubabeere gwa ssanyu. Abantu b'e Mutungo nja kubaako nammwe ku Boxing Day wali ku Canopy Gardens. Nja kuba ba John Black, ba Jose Chameleon, ba Spice Dana, ba Leila Kayondo, ba Fik Fameka n'abalala bangi. Mujje tunyumirwemu. 31 December ab'enkuuka nja kubeerayo. Enkuuka Habitex yakitaddemu omugere bosi wange. Nga lumu January nja kubeera ku Uganda Museum, naye wajja kuba ebikujjuko ebinabaayo. So mujje tusanyuke, omwaka gubadde munene, gubaddemu ebintu bingi, ate era mujje tugumaleko nga tuli masanyu, era tuguyingire nga tuli maki masanyu. Wabula musanyuke n'obuvunaanyizibwa, tonywa n'ovuga abavubuka abato. Sijja bagamba nti obupiira temubwerabira, bula gwoteesize tomutambaala. That is it. Ate akati gwoteesize bakebeze maaso? No, si kya buvunaanyizibwa okgenda mu kikolwa n'omuntu gwoteesiga. Yeah. Okwesiga njagala ekintu tukirambulule. Okwesiga omuntu kyekiriwa? No, kyentegeeza gwe bw'oba owulira omuntu omutima gumulinamu enkenyera, mutwala omukebeze gano gamba nti tukozesa obuki obupiira. Otherwise ekiwoomereze kizaala enkenku yawujja gisengejja muganda. So drink naawe omukyala gwoteesize togenda naye. Ne bw'oba omwesiga, nze ndowooza ne bw'oba omwesiga naye nga muludde okulabagana temubeera mwenna si mukyalawo, at least musooke mwekebeze. Amani basudde yagamba akaddanyuma kanyuma nga biro biri. So musanyuke n'obuvunaanyizibwa kuba emboozi gye tugenda okwogerako kwatagana n'ekyo y'ensonga lwaki mbayisizzaako mu kantu ako. Emboozi gye tugenda okwogerako ndaba ekwataganira ku line eyo bulungi nnyo. Okay. All right. Ka wiki eno muganda waffe tugenda soka ndowooza ne muganda waffe MC Kat yakomawo. Yali agenze yafuna gig bali ne ba Uganda abalala ba Epas ba Grenade. They were in the UK.
while in the UK a lot of things happened, kwegamba na developing embeera abasinga gye bataategeera, abamu ne bagamba kati agudde eddalu bya postinga biki and he was hospitalized while in London. Ebyo nawe bibaawo, ndowooza n'afuna obujjanjabi awo n'akomawo. Yesterday, today is a Saturday, on Thursday yalabikako ku Wave Lounge. Manyali nawo night sound negigize. Yaddayo dda. Kakati mu kuddayo awo, mu kulabikako eri abantu, n'abagamba nti abamu mugamba mulalu biki naye ye si mulalu. Just mugwi wa ddalu. Si mulalu. N'agamba nti si mulalu naye obuzibu bwe alina siriimu ne HIV AIDS ke kawuka kaleeta siriimu. Then ne pneumonia nti bye bimutawaanya. So awo wennyini kino kitegeeza ki eri MC Cats? One, si ye serebu katugamba asoose, nenyinza okugamba mu generation ye yasoose. Kuba okwatula nti ndi mulwadde kye kintu ekizibu ennyo eri abavubuka. Naddala wano mu Uganda. Kubanga bw'otunulira generation zaffe, abaasembyeyo okwatula ate bakuluko. Kuba ndowooza mu celebrity industry tulinamu abantu babiri. Aloysius Matovu Joy abayatula nti balina siriimu. Ku generation eno betumanyika abakyaliwo. Kuliko babiri, Supercharger Moses Nsubuga ne Aloysius Matovu Joy. Abalala bonna kibazibuwalira. Abalala bonna bafa cancer. Olowooza kino kitegeeza ki? Can we say that Cats are setting a new trend okuvaayo n'ayogera? Okay. Soka kya byonna njagala okwebaza muganda wange Katamba okubeera omuvumu ekimala. Wabula era nina ebibuuzo bingi nnyo. Omanyi ebiseera ebisinga omuntu anayatula nti nina siriimu ayita press conference. Kuba Katamba alina amaanyi agayita ki? Press conference. Oba nakozesa social media, nakola press conference ku social media, oba nawandiika. Naye statement ya Katamba enoonya fame, enoonya kupika bagita bateno show ye King of the Mic. Teyabadde ku mulamwa nti njagala kukyusa bulamu bw'abantu, njagala kukola ki. Katamba era nze kyovolaba abantu abamu bagaye mukuba Katamba mpawo atalikaaba. No, endeeta gy'olesa ekintu ne bannayuganda mwe bakola ki? Mwe bakirabira. Era nze temuddamu kummanya nina siriimu wange nina kumpeke then tugambe nti ayatudde. Kati ye Katamba bwe yeetunulya alooza bannayuganda badde tebakimanyi nti alina siriimu. Kyabuvunaanyizibwa noyita press conference nonyonnyola abantu nina siriimu oba yagateekawo njawulo nabutya abala bwe bayinza omwewala. Ekirala Katamba bwe yabadde ayogera ebintu ebyo yalowooza ku baana be, yalowoozezza ku brandi gye bayita fiye. Otegeera ekintu ekyo? So nti yandibadde ayinza okuba yayagadde ozannya akazannyo ke apike show ye naye nga talowoozezza ku baana be butya bwe bagenda okuboolebwa ku ssomero gye basomera, butya bwe bagenda okulivinga mu society banaajamu. So can we say that kyonna ekyabaddewo newankubadde oba yakizuula oba yakizudde, I don't know, we cannot tell wabwe yakizuulidde nti mulwadde, but tugambe nti yabadde yeetaagamu time okubaako abakugu bayogerako nabo na watya akireesa atya. Katamba yabadde ayina okuyita press conference oba ogenda ku social media handles ze zonna n'akolanga bulijjo bw'akola n'ayogera nti bannange ate kyabuvunaanyizibwa n'okutulaga kyajja kitya, wamufuna otya. Otegeera butya bwe weekuumye okubanga okyali mulamu, kuba kyemmanyi teyazudde eggulo nti abukola ki? Nti abulina. Butya bwe weekuumye
ye abavubuka abato bawamagezi ki kyemwebazaako kiri kimu nti waliwo obuwala obubadde kati bumwego abane katambana kwatamu otegeera so kati obwana obwo kyabuvunanyizibwa yabusazeeko kuba ate ffe bwe bubadde buleeta eno muffe mukenenya bwe buva mu bakatamba nga bujja eno muffe ne weesanga nti naffe tukoze eki tulwaliddemu so mwekyo mwebaza omanyi bagamba essaawa ne bwe banfu ebantuufu omulundi gumu mu lunaku nti weefa ku mukaaga enkya ku mukaaga ebaki ntuufu so mwekyo ngenda mwebaza naye teyalowoozezza ku baana be teyalowoozezza ku maama w'abaana be otegeera so nze ngamba yalisoose n'afuna abamusinga ku myaka bamwami Matovu Joyi ba Supercharger n'ababuuza nkikoze ntya oba ekifo kye yayituliddemu kyekifu kikyamu nnyo abantu bayinza kitwala nti drama salinga yabadde mu kusaaga era bawala bangi kale abakyayinza okudawutinga bagamba kati mulimu naffe abasajja nga tuyinza okugamba nti onaleka atugoba kufiyewe depending on his previous procedure because waliwo yakomentinze there is a certain person on a certain page yakomentinze n'agamba ono Katamba ayagala tugoba ku fire naye alimba tujja mukwana olaba ndeeta gyakirese kati abavubuka be bato bakikola ki bwe bakirowooza naye nga kyalibadde kyabuvunanyizibwa n'ayita press conference n'abagamba nti abanaye olw'ensonga bweti ne bweti ndi mulwadde indati nti kyo kinnyini kibadde kigenda muyamba okwongera ne ku byenfuna bye kuba Katamba ddoboozi so ekintu kye kibulamu branding kibulamu branding yakipackaginze bubi kyandi mulwadde Katamba abadde agenda kufuna deals nnyingi okuva mu bitongole ebyeki ebirwanyisa Mukenenya kuba Katamba ddoboozi bw'okozesa Katamba okulwanyisa Mukenenya osobola okubaako wokola ki nga bangi abamukkiririzaamu bangi abamugoberera so mpozi ekirala bannayuganda abamukinga Katamba kale saga nnyo banenya kuba naye engeri gye yakireeseemu naye mukimanye nti omuntu okwatula nti olina Mukenenya oba okumanya omuntu nti alina Mukenenya temukiwaawaaza nnyo nga abakyali mu 89 tuli mu almost 2020 I think this generation of ours emyaka gyaffe abasinga twazaalibwa ne siriimu baganda baffe bannyina ffe bangi balwadde but they are living you can live positively ekitegeera ng'omuntu ali infected but not affected omanyi waliwo enjawulo eyo kugamba nga infected naye nze ngamba abantu bona bateekamu essuubi eryo bajja kugenderangawo no si kugenderawo the issue is like this because bw'otunuulira nina ne mukwano gwange omulala omulwadde wa siriimu like bw'okizuula nti oli mulwadde they advise you to take your ARVs okkiriza status yo nti well ndi mulwadde you cannot reverse that after that they do some counseling ne bakuwa eddagala limenyamu okumira naye bw'oba otuukinza obuvunanyizibwa n'olimira waliwo kye bayita viral load n'ogisuppressinga waliwo w'otuuka nga tokyasiiga nga ne bwe webaka n'abantu abalala tosiiga siriimu nga ne bwe bakukebera waliwo batuuka ekiseera nga tebamulaba kuba kati one abaana abasinga lwaki nkugamba bwe ntyo nti siriimu ono abantu abasinga tebamweyagalira nti kumufuna okitegeera naye nyinza okugamba nti kijjabuzi kibanga an accident oba okitegeera ekintu ekyo cause I have another experience omuwala omu she was trying to talk to me nagamba you know this is the only guy I slept with we used a condom naye I just don't know how I got AIDS okitegeera so oyinza okwesanga nti abantu tubagamba nti mukozese condom naye nazo teziri safe oyinza n'ogikozesa like omuntu omulala you know waliwo omuntu okubanga alina intention ey'okusiiga obulwadde in the process condom omuntu asobola ogikola ekintu kyonna nakugambye nga totandika nti omuntu gw'oteesiga tekagga tunaakozesa si buteesiga omuntu gw'oteekakasa
nze mbadde ndowooza nti omuntu yenna mukwekakasa ntegeeza omuntu gw'otanneekebera naye si kya buvunaanyizibwa kugenda mu kikolwa naye mbu tunaakosa ki kondom mugende mwekebeze bwe muzuula nga temulina then sasi ku nnyama. Alright, that's where we akakakati Kats yayogedde. Personally njagala okukwebaza Kats yonna gy'oli. I think ekyo kyabuzira. Era ndowooza omwaka ogujja ku independence eddako I think President Museveni alina okuvaayo muganda waffe ono n'amuwa award. Abavubuka tebavaayo. Bw'akizuula nti mulwadde abasinga yeyongera kwebaka n'abawala n'abalenzi naye abasiige kubagamba obulwadde sinze yabwewo. President nga tannawa Kats mudaali asooka agwe Kasozi yayatula mu kiseera nga mukenenya bakuboola n'okkuba tuula eri kuguno omulembe omuntu okigeera ate Kasozi yayatulira mu mitendera emituufu kati ono Katamba yabadde asaagamu buki busaasi so tukyalina mu mitendera emituufu ne tulaba bulamu bw'abantu bameka bwakyusiza maybe alifuna omudaali oba osanga ndi mwogereyo ne bamuziika n'ekkololo sebo mwogererayo ngani nganze omuzzukulu Nenga one thing you guys should know our followers banange Sirimu gyali. Sirimu is real. Bana mwe obulamu bwo wasta era abavubuka bamwe mbagamba abana abato abayagala okuyingira entertainment industry obulamu bwo butaala n'abawala mukimanyi nti eno industry yesinga mu obulwadde. Abayimbi abato ba producer balekerawo bakozesa naddala mu abana abawala. Anti buli omu buli akuyamba. Ba radio presenter mulekerawo okukozesa abaana. Ba DJ mulekerawo okukozesa abaana b'abannammwe. Nammwe muli bazadde abaana bammwe nammwe tujja bakozesa okuba platform. Mukitegeera ba TV presenters wadde mulekerawo okukozesa abaana b'abannammwe. Nze waliwo olidde agamba nti waliwo omuwala omuto gwe mmanyi omuyimbi. Ne career ya fira wo kitone ne kisebengererawo just waliwo presenter omwali eyo ku radio MJ sigenda kwatula manya eyamukozesanga ne wano tunenyani cause I don't believe industry tulina ekintu kimu nti I think it's the arts industry abazanyi ba firimu bazanyi ba mizannyo bazanyi ba mupiira bano ba comedian bayimbi. Why is it that we ayagala okuwa platform oba muwala ayagala kwebakako beko kusoomozebwa bannyinaffe bambi kwe bakola ki kwe balina ate nno n'abasajja babakozesanga nga kwe kusoomozebwa naffe abali mu music industry we tusanga nti ojja kwesanga nga abasajja abo abagaba platforms ngamba nga producer presenter wa radio net TV bano ba videographer abakwata video biki nakati oluusi ayinza okulekawo omwana alabika obubi na genda n'ekyana ekirabika obulungi olw'okuba kigenda mukola ki musanyusaamu kane weesanga n'ebitone bikendedde mu art industry olw'okubanga bano bo tebafa ku bitone bafa kukozesa kugulu kwabwe kwakumeka kwa kusatu naye nga ekisinga obukulu okubakozesa tetwalijjanye naye mubasiize biki ate mubalemazza ne balimwa n'okukola kye balina okukola olw'okuba bakimanyi balina ebitundu byeki ebyekyama namanya nti obuli bamumala obbakozesa ne mubasula ng'omuwala oyo gwegambye presenter yamukozesa ng'ayimba bulungi n'amala n'amusuula omwana nga tamanyi kiddako jukiro oli yali amanyi ajja otambuza buli kimu omwana nankubira akasimu era agenda adda buzzingulu nti munnange musajja bwali ne bwali okakkana nina gye musabidde kakola beera katambula olabanga kati agenda addawa engulu nenga mulekeraawo so what advice do you give to bannabitono abalala abali eyo abakimanyi nti balina obulwadde buno cause one twakakuza olunaku lwa Sirimu I believe this is the platform gye tuyinza okukozesa tuwe ku bannyinaffe amagezi abakimanyi nti balwadde bannabitone bonna gye bali bannabitone abalina obulwadde oba abatabulina njagala mmwe abalina obulwadde mulekera okulowooza nti bwe mufuna obulwadde mubanga abafunye pamiti ebakkiriza okuvugira ku buli luguudo oba ebakkiriza okuvuga buli kika kya mmotoka mulekera okulowooza nti temukyalina kye muzza
beera wa mugaso nnyo eri ensi yo. Okubeera omuzira eri ensi yo tekikwetaagisa kugenda luweero mu nsiko. Kuba nti walwana. Okuba nti buli omu alwanira waali. Buli omu alwanira waakola ki? Either mu ssanyu lye oba mu kizibu kye oba mu maanyi ge. Kozesa amaanyi go oba status yo onunula eggwanga. Okukyusa obulamu bw'abalala. Okyuse n'obulamu bw'abaki? Bw'abalala. Temusiiga baana b'abantu Mukenenya. Nkimanyi ebikemo bingi era gye mwajja ne Mukenenya abaana babeegomba ne bajja ne babeekubako ne mwesanga tekikola ki? Tekyewalika. Naye bw'obanga tonneebaka ku muwala oyo obanga tonnakkiriza kalenzi kano kwebakako sooka olowooze katunuulire ng'akaanako. Okubemu akafaananyi ogambe naye singa abadde wange. Singa muwala wange. Kibadde kya buvunaanyizibwa kino kye ngenda okukola. Kakati beera n'omuntu ow'omunda akugamba tokozesa busungu olw'okuba olina muki? Mukenenya. Munaffe tetwaliyo bw'omusiiga. Tetwaliyo ng'omukola ki? Ng'omufuna. Abula jangu otusomese ate ffe tubwewaze tutya. Nalowooza nti kya buvunaanyizibwa okukozesa akazindaalo k'olina oba eddaala kw'oli okukyusa ensi yo. Obeera ekyokulabirako. Tolina kukyusa bukulembeze wagenda mu nsiko kumanya nti oli mununuzi wa ggwanga. Kyekyo munaawe. Alright, ETV Uganda, that's where we are. Neera nja kusembayo ne remarks ezibajjukiza nti sirimu gyali, sirimu ali Rio. Weekebeza omanye status yo. You know, it's good to know your status. Okitegeera. Gy'okoma okumanya amangu, katugambe nti oli mulwadde, era gy'okoma n'okulwanyisa obulwadde obwo. Kugamba n'obanga osobola okutandika eddagala, n'obanga obulamu bwo obutwala mu maaso. Wade XP is my name. Mbadde ne yekolera music analyst. Tunyumyanyumyamu mpola mpola. Tugenda kuwumulamu katono nnyo tukomewo. N'emboozi endala ezibaddewo mu week. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching.